twambala obutiiti oba mwambala obutiiti naye nga temumanyi mugaso gwabwo. Wali otuteeko obudde n'omanya lwaki abantu ab'edda bayambalanga obutiiti. Ensangi zino kyo kituufu obutiiti tubwambala nga tubwambala for show, just kunyuma, abamu twambala na chains si butiiti, just muntu kubwambala for fun kunyumirwa. Naye ate nno munnanga ab'edda, yes, baabutwalanga ekyokwewunda naye ng'ate waaliwo ekintu ekyalinga emabega waakyo. Obutiiti obwo bwawangibwangamu eddagala era obutiiti obwo mulaba baabukolanga oba baabugiranga like okubuluka nga babuluka according to different colors. Colors ezo ez'enjawulo ze baabuteekangamu buli kala yalina omugaso gwayo. Oluwuzi lwe baateekangamu obutiiti obwo baali babuluwanzeemu eddagala nti n'abamu oluusi baakwatanga oluwuzi olwo wakati wa bbulu ne white nga basibirawo akalagala, wakati wa kale n'eno nga bateekawo akalagala. Oluusi baabuwonganga nga baagala okukola obufumbo obulungi, baabuwanganga era nga babuteekamu eddagala. Oluusi abamu baakikolanga okunyweza obufumbo bwabwe. Omwana ow'obuwala bwe yabanga agenda okufumbirwa sengaawe, si ab'ennaku zino kuba ab'ennaku zino kati baafuuka ekirala. Basenga kati batiika, simanyi kyabatuukako. Anyways, nange ndi senga naye nze ndi basenga omulungi eri abaana benzaala ne besizaala. Ntegeeza ab'olulo lwange n'abatali ba lulo lwange, kubanga omuntu ng'oli senga olina kusengeka nsonga. Naye kati basenga b'ennaku zino abaana babatya n'obatya. Naye edda omwana w'obuwala bwe yalinga agenda okufumbirwa sengaawo yakuwangiranga ebintu bibiri, obutiiti n'enkumbi, era nga bikolebwako senga ow'ensonga. Naye leero tetuli ku nkumbi, tuli ku butiiti. Mbaniriza kusenga Faith 256 mwebale kubanga mwekuumirako mwenna abeekuumirako gw'omupya. Kansuubira oli mu kifo kituufu era nsuubira wonaamalirako vidiyo yaffe eno ojja kubonyeza ka subscribe button ng'otwegaseeko bulungi nnyo. Munnange nga tuzze ku butiiti obwo. Obutiiti obwo bwe mulaba edda era woba otunuddeko mu history waabwo bagamba imbu bwava Nigeria eyo gye bwatandikira ne bulyoka bujja ne bubuna ewaffe, naye nga n'Abaganda bayinanga enkola zaabwe ez'obutiiti, n'abali bayina enkola zaabwe era bayinanga emigaso egy'enjawulo, ng'ogumu ku bo mbagambe gwalinga gwa kunyweza bufumbo n'okulabikira obulungi omwami wo mu kisenge. Ky'ovola nkugambye nti kaakati ennaku zino osanga omwana w'obuwala nga ye yeeyambalidde ka chain. Kwegamba ye tabiriiko biri, akiriko just. Then n'ekirala kwewanga oba okweziyiza endwadde zino eziri spiritual nti mayembe simanyi amagini kunsindikira malogo, ng'obutiiti obwo oba obwambadde olaba balala bayambalanga obukomo obwedda naye ng'obukomo oba bwambala for protection, nga bw'olaba abayindi oba bwambala for protection, not just nti ayambadde kakomo. So oluwuzi olwo olw'obukomo oluwuzi olwo lwe baateekangamu embira ezo lwalingamu eddagala oba baalukwatanga ne balunnyika mu ddagala. Kati ne lubeeramu okumalayo akabanga ng'eddagala litabuddwa ne lumala ne lukazibwa, then ne lumala ne lukola ki ne lugira omuntu ne bamuteeramu egundi eyo. Oba nga lwasibibwangako kye tuyita ensebere oba ensebere, liba ddagala nga balitadde mu kantu nga ddagala tiniyo bati balisibira mu kawuzi ne bagatta ne basibira mu kawuzi ne bagatta ne basibira mu kawuzi. So mu kala zino ez'enjawulo buli kala yayinanga amakulu gaayo, nti white etegeeza mirembe, blue etegeeza kino, green etegeeza kino. So nga basengeka kala zino okusinziira ku nsonga lwaki balikuwa olugundi luno, bakuwa obutiiti obwo. Obutiiti nno obwaddala era obuwange n'obuba bwakaakati kubanga wakyali abantu abakya practicing ennono, abantu abakyagoberera ebintu ng'ebyatambulanga, tewanaabanga nabo nno munnange. Njogera ku bw'abafumbo, soogera ku buno bwe twambala okwewanga kubanga bibanga waliwo buno bwe bambala for protection. Obwo oba tosobola bujjako era bagamba tekaggyibwako, naye buno obw'abafumbo bwayambalwanga kiro ng'ogenda kwebaka. Anti ebintu byedda mu bimanyi okwegatta kwalinga kwa kiro. Olowooza byalingayo ebyo nkozi bano ab'ebbanga ne bagendanga mu nnimiro. Nabo waliyo munnanga abategeera ebintu naye nga byalinga bya kiro. Kakati ng'omukyala bw'amala okunaaba ng'amaze okukola emirimu gye ng'agenda kwebaka ng'ateekamu obutiiti bwe nga yeebaka ku makya oluzuukuka ng'abuggyamu, kubanga walinga tokkirizibwa kubuyisa bweru nga kaakati osanga omwana atudde ku booda obutiiti bwonna buli bweru. Tebyakkirizibwanga ebyo nga tebulabwako muntu mulala nga bulabwako mwami wo. Mbagambye nti obutiiti edda osobola bugeraageranya ku nkumbi nti akawera omuntu kawakozesa okwesiimula n'omwagalwawo tosobola katwala just fa oleka awo buli omu alabe, simanyi oyo oze buli omu alabe, nedda.
so n'obutiiti webuti we bwabeeranga nti abadda baabukwatanga ne babwesiba n'abeera ng'abugjamu n'abutereka mu kisenge kye ekiro waba agenda okwegatta nga buli bw'obeera n'omusajjawo nga weegatta munoonyeenya ekiwato kirina engeri gye kimuleetera okubeera nga anyumirwamu okutunira ekiwato kyo afuna amaanyi g'ekisajja bo bwe batwe baakitwalanga n'okubeera ng'ayongera okuzina obulungi edda bwe byalinga ne kaakati gye bali ababikkiririzaamu era babipracticinga naye si kati ennaku zino tubwambala for sure tubwambala kinyumo just njagala butiiti soba buwangu basi buwange njagala butiiti biki bwalingako emizizo egy'enjawulo naye kati tetukyalina egyo mizizo okuba nga naye it's okay okugenda with trend n'omuntu eyeesibira mu kimu ekikadde although waliwo betasobola kukyusa nga bbe tulina kusigala ku bujjajjaffe bye baakolanga bye tulina okutambulirako so byebimu ku butiiti obwo bwe mulaba ate era obutiiti obwo bwe mulaba abantu bwe bambala oluusi baabwambalanga nga katugambe olina ekirwadde oba obadde olumbibwa amayembe oba obadde olina amalogologo agakusumbuwa nga basobola obbukuwa for protection oba for healing manya not protection for healing nti bakusibiddemu eddagala ne bagamba ogenda kubwambala mu kiwato ne bakusiba oluusi ku mukono kuno ne bagamba ogenda kwambala okumala emyezi bwegiti oba okumala ennaku bweziti okajjemu okole bwoti ne bwoti nga ddagala lye baakutaddemu lyeri kujjanjaba olinza okumbuuza nga lijjanjaba batya kugamba ekyogera ku bintu bya kuddogo kubanga omuntu asobola n'okujjanjaba nga tuli naye naye ate n'owona so ebya Kaisaali temubimbuuza nnyo nange sibimanyi siri musamize naye nga byakolebwanga so kyova olaba nti obutiiti edda bwatwalibwange one of the sacred things oba ebintu sacred bakiyita batya ekyomuwendo ebintu ebyomuwendo naddala eri omukyalo omufumbo kuba bwateranga kwambalwa bafumbo ng'era bano abaana ab'obuwala babwambaza omwana agenda okufumbirwa oba abafumbo naye gwe atali mufumbo nga oba tobwetaaga so zizimu ku nsonga ezo nja kuba nkomawo nga nkola vidiyo oba si kyo ndabika nnaku kuno vidiyo ng'ennyonnyola colors ezo kyezitegeeza bwe naaba nkikonfamize nti eriko nkakasa ng'erabika kweri nja kubeera nga nkola ki mbakolera colors zaalinga zitegeeza ki oba zitegeeza ki blue etegeeza ki green etegeeza ki white etegeeza ki mu butiiti bana embeere bulungi temwerabira subscribinga kulikinga kusharinga abakomentinga ababuuza ebibuuzo ku WhatsApp yange bannange I really appreciate your patience kuba sitera kuddamu mangu naye nziddamu musigisa mmwe gwalina ekibuuzo ng'oyagala kumbuuza privately inbox me ku +25678540280 on WhatsApp me nja kuba nkuddamu although sikuddiramu there and then naye njiddamu naye ng'etwala akabanga mbeere bulungi temujjanga okwo ekintu ekibanga kyamangu kyozza okwogerako nange ngamba its agent nja kubeera nzija nkubikkule messages nkuddamu agent okiwandiika mu like typing don't record osobola okunterako recordings zo nga 8 n'onterako akagambo senga kino kiri agent bwe banjiraba ng'epopinga ku ssawa yange era mba nsobola yeah.